Mutabaagala balungi abeekumira ku Senga 5256 baaniriza mu vidiyo yaffe y'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku ngeri gy'ozinamu munno nawoomera ku makya oba ka morning glory. Ako bakazina batya? Waliwo stylo ze tutazina mukazi ku makya by the way. So njagala kubabuuliramu engeri gy'osobola ozina munno. Sometimes oluusi aba yeebase n'omutandika nga yeebase sotoyinza mutandikiramu n'omuzuukusizawo ate n'omuteeka mu kintu okitegeera olina osooka ekintu ekibabula ne kikwatayo then n'olyoka obeera ng'okola kyonna ky'oba oyagala okukola. Ekisookera ddala gwe omuntu atanaba subscribing obeere ng'otwegattako ate gwe ayasubscribing edda webale nnyo okubeera nga weekuumira ku Senga 5256 buli vidiyo gye tuteekayo n'obeera ng'ojja n'ogiraba okola kya muwendo. Gwa sharinga okola kya ttendo nnyo era nsiima bwongerwa. Mu vidiyo yaffe ya leero nabagambye oba mu vidiyo yaffe eno gyeddiridde ewedde nabadde mbasomesa ku birungi ebiri mu kwezina ku makya na lwaki omuntu yandisaanye okuzina emana ku makya. Abantu abamu by the way bagamba nti emana y'oku makya ewooma n'okusinga ey'ekiro. Simanyi lwaki but abamu bagamba ewooma naye nze ndowooza lwakuba omubiri guba relaxed n'omukazi anyumirwa kuba abeera so relaxed aba talina bintu bingi mu mutwe aba so calm kitegeera. Omukazi omutandika otya okumuzina singa boba obudde nga bukedde ng'akyebase kubanga ebiseera ebisinga emana eyo ewooma nnyo ssaawa nga 10, 11, 12 tuba tuyimuka kwetegeka kunaaba kulya breakfast abantu abamu bavaawo ssaawa emu waka abamu ssaawa 2 so tuvola ssaawa 10, 11 awo omanyi ako akabugumu k'okumakyako ne musharinga omubiri wabaayo oluwewowewo so biba binyuma nnyo. Munno bw'aba yeebase gwe omusajja kye nandisoose okugamba kyekyokubeera nga omuweeweeta. Nyisa omukono gwo omuweeweete ku bbeere. Abamu tebaagala nnyo bintu bya kwenywegera ku makya which is understandable kubanga akamwa oluusi kaba kavaamu ekiso ekitali kirungi omuntu waaba ava kwebaka. Mpoziko akamwa k'omuntu akaba kawunya obulungi ke kamwa k'oyo omuntu asennya ekiro. Kaba tekawunya bulungi naye kaba tekalina kisu. Bw'oba osennya ekiro n'okozesa mouthwash wo bulungi ne weebaka mukwano ku makya obeera akamwa ko tekawunya bubi. Naye omuntu atasennya kiro sigambye nti kyatteeka omuntu osennya ekiro, it's up to you. Waliwo oli nga ye kimukaluubiriza waliwo oli nga ye tasobola kwebaka nga tasenyezza. Yes, it's hygienic oba kya like mpisa nnungi omuntu okusenya nga tanneebaka kuba oba ova kulya ebintu bingi so n'osenya ne weebaka n'obeera ng'osobola okufuna fresh breath ku makya. Naye bw'oba ng'owulira toyagala it's okay. So abo abasenya osobola okumunywegera naye bw'oba owulira nga there is discomfort oba waliwo okubeera ng'owulira kikwesitaza kikumalako emirembe tokikola. You don't need to. Omuntu okumunywegera si kyekigenda okumutobya emmana, si ekigenda okumuwa obuswandi bw'omukwano. Gwe tandika mpola mpola ng'omuweeweeta otandikire ku bbeere osobola okulinuunako olyoke okkirire wansi omukono ogutambuza mpola. Toleeta mukono n'oguteekayo bbu nedda. Alinza okuba ali mu ka night ka dress nga tali mu mpale. Of course abakyala temusula mu mpale. I don't advise, saagala abakyala kwemanyiza kusula mu mpale, si kirungi. Emana yeetaaga okussa. That is why si kirungi kusula mu mpale ya munda. Ne bw'oba oyambadde pajama zino ze tusulamu waliwo obunene obulungi kabeera kapale nga katini bwe kati era kaba kampi bwe kati then ne ka blouse era nako kalaba nti wansi kali loose tekaba tight nnyo empale ey'omunda so emana eba esobola okussa bulungi. So ne bw'aba kayambadde omukono osobola ogutambuza ng'ogujja no ku mabeere oba ogumu osobola oguleka ne gukwata ku mabeere ate omulala ne gukkirira mu mmana. Emmana eyo eba ebuguma. Osobola okumuteekayo olugalo lumu n'ojjayo n'otandika okumuweeweeta ku musino mpola mpola. Totandikira ku musino bum. Nabagamba okuteeka olugalo olukalu ku musino gwa munno kibi. Omusino gumuluma. Alinza okuba takugamba naye osobola n'okugulungula like okulungula oba okutegeera nga bw'onaatambula ne weekolobola n'olungula omukono. Osobola okugulungula ne gufuna n'otubwa. So togutuusako omukono gwo guli dry. Kyey'ensonga lwaki nkugamba nti
teeka omukono mu mana gujjeeyo nga mubisi then otandika okuweweeta omusino. Osobola okuzannyisa ku nfulize nga bw'ayima oba nga naye kennyini bw'agolokoka. By the way teweetaaga na muzuukusa mbu mukwano njagala mmana emana y'okumakya eba tebagisaba oba ey'ekiro. Gw'okola bukozi bikolwa n'amanya nti omuntu wange ayagala ate naye n'omuteeka mu mbeera n'abeera ng'asobola ogikuwa nga naye awulira ayagala kyakola. Naye omuntu okumuzuukusa nti zuukuka mukwano njagala kumpaako yimuka then otandike omuyingire otulo tuba tukyamulimu leka agenda okukakingapu ng'ate gwona atera okumala. So mutandike mpola mpola muweeweete ajja kurespondinga naye mpola mpola. Bw'okakasa nti atobye bulungi osobola okumuzina ng'omuva emabega nga yeebase nga tomubandukirako nti njagala muzina atunule waggulu nze ngenda muzina missionary nedda. Osobola okuyisa omukira gwe emabega mu magulu ge ne guyingira mu mana emana yo beetobye bulungi oba osobola omuzina ke tuyita kajiiko ng'omuva mabega n'oyingira n'otandika okumuzina mpola mpola. N'oyingira n'otandika okumuzina mpola mpola. Gy'okoma okumuzina ogenda okuwulira nga naye amagulu agatadde, ogenda okulaba nga naye aresponding, ogenda okulaba nga ekintu kikutteyo. Then mu abantu abanyumirwa ka missionary kammwe awo olaba nga munno akutteyo osobola ate okumudda waggulu era n'omuzina ne weeyongera mu maaso ng'omuzina ka missionary. So ka style akasinga abantu ke beeziniramu ku makya keeko ke mbagambye. Oba waliwo ka style kabeeranga kati omuleka ne yeebakanga bwe yeebase gwe n'omudda eno era kabanga kajiiko naye weesikamu katini nnyo bwe kati n'omudda awo n'otandika okumuzina naye nga yeebase. So paka bwazuukuka n'obeera ng'osobola okumuzina styles endala ng'akakinze up naye omuntu okumugugumukiramu kubanga gwe already obeera omukira gukutujja kuba nabagambye abasajja bafuna omulimu gw'okumakya already ye guba gwereeze dda agenda okukwatako nga yasubbaladde dda. So bwe kityo nno bwe tutandika okuzina emana y'okumakya ne tubeera nga tusobola okuwoomerwa n'okunyumirwa. Tebeera subscribinga, kulikinga n'okukomentinga. Alina kyoyagala twogereko osobola okindekera mu comment section. Alina kyoyongera ku video yaffe osobola okugyongera osobola okukireka mu comment section. Okwezina kunyuma nnyo ng'omuntu omuzina body to body. Osobola okusalawo okumwambula then waliwo naye angamba Senga nze nyumira nnyo okuzina emana ng'omuntu ali mu mpali oba mu kapali. Mmanyi lwaki ayagala nnyo bw'atyo nti buli omukira ogwo bwagukuuta kapale k'omukyala awulira sensation aba awulira bulungi kiringa omuntu eyeemazisa nti buli engalo zino bwe ziyitako bw'eti owulira bulungi. So bwe keekuuta ne kaddayo omukira n'agukuuta ku kapale naguddayo. So era nawe w'obanga mukyala we muntu ayambala buno obupajama bwe njogeddeko obutini obupale bwaffe obwo naawe osobola omuzina nga tokamujjeramu n'obeera nga naawe ate osobola okufuna essanyu nga bw'olyagala. Tulina channel yaffe endala bagiyita Miss Independent Yugi. Osobola okuba ng'ogikyalira olabe content aliyo bw'abakolera subscribing ne waba takolera osobola subscribing n'otulekerayo at least sub y'emu yokka eba etukolera oba subscription y'emu yokka eba etukolera. Then no sharinga content waffe no likinga no commentinga. Omukama abampere kyemusinga okwagala ngenda kuba nkola video yaffe endala nga tugenda kwogera ku bintu ebireetera emana y'omukyala okuba ng'egasiwa. Waliwo abantu nga mubatolinga n'ekizibu ekyo nga mu butuufu nga Senga akozesezza mufunza naye ng'ekituufu weetaaga sajjalo. Nsonga nnyingi ezireetera emana okutabuka n'etabuka nga ngazi bulungi tokyawulira musajja. Tujja kubyogerako ebyo nabyo mu video yaffe eddako. Yeah.